Lero tubadde ku kiwano. Lero tubadde ku mukolo omutongovu mu Busiraamu ogw'okuteekako Sheeyi agenda okuba ng'addira Sheeyi Muzaata mu bigere gwe yeerondera ow'omuntu mbweze. Era nga tumutaddeko baseka ne bamukwasa Kuraani ng'okuva kati okweyongerayo avunaanyizibwa okuba ng'amanyisa eddiini nga taata we bwe yali. Dokita, waliwo ogundi eyaliwo edduwa eyaliwo wiiki ewedde atuzeemu n'okola edduwa endala lwaki wasizeemu? Edduwa eyali last Saturday yali yakusabira mu mwoyo gwa mugenzi lwe yaweza omwaka nga Allah amujjuludde. Yaliwo 4 December era yali yafaanira December omwaka guli oguwedde. Nene edduwa ey'olwaleero Sheekh w'ennyumba yaginsabye nanga manjagala oyita abantu abatini ennyo kubanga abantu musisi balungi tusomere omwana waffe tumute atandika okukola emirimu gy'ensi ya ensonga lwaki tubadde n'edduwa ey'olwaleero ebadde yakusabira chairman Anwar Ssanga Muzaata taata we bwe yalonda abeere nga atambuza obwa Sheikh nga Allah akkiriza inshallah. Dokita, ebigambo bibadde bingi okuva ewakola edduwa ku lw'omukaaga, waliwo edduwa eyali enkoowe, ebigambo ne bivaayo eri nga bikwanukula ku mukolo gwe mwakola n'okutikkira Anwar nga bagamba gwe mwatikkira si ye mutuufu. Ajati yamanyi omutuufu kubanga oli ye bbaawe era mu Busiraamu ekitiibwa kiweebwa omukyala okugamba nti kino kyemmanyi ku bba wange kye yaŋŋamba. Tetuyinza ku disputinga bigambo bya Ajati Kulthum Muzaata ku bikwatagana ne Haji Muzaata oba Sheeyi Muzaata. Kati bonna abaagala okwongerezaako ebyabwe biri sekendale. Bw'eba hadiisi eno gye tugamba nti eriki swahihi teriiko nfuufu. Waliwo engeri y'obuwandiike bwonna obulaga nti Sheeyi nga tannafa nti alina we yaleka ebiwandiiko byonna nti ng'afudde Anwar anaaba omusikaawe. Kasatu kakasa okuva ku mukyala we gwawumula naye eyasembanga omulaba nga amaaso gazibiridde ne ku makya nga gazuukuse. Oyo mu Busiraamu butuwa okukakasa nti kyatugamba kye tugenderako era tujja kugendera ku kya Ajati Muzaata. Kaka wabadde ayogera mwalimu w'ennyumba ayogedde ku bintu nga bisatu lwaki ekiraamo ekyo kisoboka okuba nga kifu. Bagamba nti oli mukyala wa Muzaata we baatuka okukola ki ogaba baakuyita oli baamwegaana si mwana we baatuuse ogaba baamuyise bagamba abaana bali 5 naawe oyinza osinziira ku ekyo kukakasa nti ddala ekiraamo ekyo kyaleka kikiyirire. Nze tekyali kiramu kyali kipapula kubanga era nga Sheekh w'ennyumba wabanyumyudde tebandibadde batuyita fe abaali bavunaanyizibwako ensonga ng'omukyala n'abaana n'ab'eŋŋanda ne batusomera ekipapula kyabwe oba kye baayita ekiraamo ne tutunalako ne ku mukono kugamba naffena ne tuki-owninga nebbingi nti kyali kipapula ekisoma nti waliwo abaana 3 ate nga nze omwami wange bwe nafumbira no yandaga abaana 4 kwe nagatta ne Anwar ekyo twakigaana n'okuba tebakisomera twawulira ku TV nga Seeka ali awo ye nayina musanyufu nenewunyo bate Seeka yakimuwadde kubanga Seeka yaŋŋambanga nti yo Seeka mufere mbu yazaala mu mwana wa Kigundu gwe bayita Habiba n'agaana omulabirira naye ng'olwo essaawa zino ate yafudde nti ate ye mugezi w'amaka gange kugamba byatutabula betugamba katukole byetumanyi bisanyusa Sheekh era nze ndi musanyufu nti olunaku olwaleero olwokuna tetufunye n'abasiraamu se mu lujja luno edduwa eno Allah agikkiriza ne Sheekh omwe gwe genze musanyufu kuba ffe tumanyi nti buli lwakuna emyo Allah agisindika ku nsi negirinda edduwa. Bagamba balina omusiko waabwe ali mu America agenda kujjayo bamuteeka bagamba bugambeera tulema kukirwako nnyo really tetwagala okukakasa nti Obusiraamu buwa mukyala tetuwaprovinga bukyamu kitegeera kati I think effort yo giconcentrating kuba bo bakakasa ebyoyagala okuwandiika oba byobuuza. Ekitegeeza nayo famire y'omwami tebannaba kukkiriziganya na kino ky'okuba nti Anwar okubanga mumutaddeko okubanga mumusomera famire ya saidi eri ey'omwana si wa famire eri ate ekyewunyisa nti oli eyawakanya ebigambo wembanga muzizeyo audio muzeyo video ne audio yagamba nti omusika gwe bataddeko mukyamu nti omutuufu ye Anwar yamala ate n'atagala nti ate oli owa America so luzoba nti ye Allah omusika ye Anwar tewali mulala. Ajati Sheekh oli abadde ayogera alaze nti waliwo enjawukana abavaako enjawukana mu famire muno bava Kibuli tebagezaako okulaba nga bagontanya abakuba famire ensonga eri etya. Simanyi bava Kibuli naye nze mmanyi waliwo baseeka ba Muzaata and others bemmanyi naye tetwagala boogerako nnyo kubanga nina ne bemmanyi manyi twalina disciplinary room omwo
seka yabayitanga n'okubayita bamu nga bali mu engeri y'obubibbi naye time eriba etuuse maybe nga kigoinza out of hand nakyo tuli banukula nesirooza nti tekyetaagisa real mirimu ki gyemukwasizza gyagenda okutandika okukola ani omwana ono kamala okusoma tuli mufumba nga wetugambye tujja kushek kwenyumba jja bayita amusaba okulera hafifu nga daddi wetimu gyeyamulekere bamasekera babadde wabakola ntanda ki gyosibirira annual nga weŋŋambye omwana nge musibirira okubeera omwana omulungi aleme kutuswaza kubanga simanyi nange bulamu bwange nyinza okuba nga enkya ŋŋenda aleme kuswaza daddi we aleme kuswaza mami we abeere omwana agatta wadde muto taata walina ensonga lwaki yagamba nina abaana bangi naye omuto ono ate mulabamu ekyenkizo baganda bonna abakumeekume ala amuteeremu baraka mu nsi muno abeere omwana agatta omwana omukakkamu ayaniriza buli muntu abantu ekiteesembera ddala abantu bangi babaddeyo nga bakulisaizingayo ngagamba dokita Kusumu tava ku social media buli saa abeera ku social media obaseeka we yafa yafuuka wa social media nga beebuuza nti oba ebyo ba dokita abikola ddi omuntu atava ku social media buli ssaawa abeera mu kamera dokita ne waba abeera ku social media omuntu yenna tagenda aba mu digital marketing oba ku digital agenda kuba yasemba mwagala dokita asigale mu analogo dokita alina okubeera ku social media kuba ye new world gye tugendamu kati omuntu yenna atamanyi bya social media nga yeewuunya lwaki dokita abiriko kitegeeza tannabangukwa tannakuba omulembe guno ogw'okunyiga tannagufuna akitegeeza asigadde nnyo dokita alina okuba ku social media kuba nebyakola ebya profesa alina obikolera ku social media nali bize ensi yonna emanyi bize nali nsiigala tics and negative energy gwe bakuteekako buli wovaayo okubako kyokola actually nze sibimanyi nze I do because I didn't get married to social media I got married to my hubby kati nze bye boogerabo nali sibamanyi ne Sheikh Soza nti yali abamanyi nzika Sheikh yagambanga n'ogamba he's above social media nze bya social media byongamba nze sibitegeera nze manyi byenkola ebituufu maybe abatuna ku page yange ne balaba ebigenze maaso naye ebisigadde I think it's background noise Ajati nga tumaliriza ani watumulaba mwana muto olowooza guno omulimu gwe mumutisa essimu n'erinnya tugera si ffe twagumutika Seeka yali mugezi nnyo alina ensonga lwaki yalonda omwana we ye yamanyi ne King Watolo bamuteekako ng'alina oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo